ali amamu kufe they died naye era mukama nakubeera owekisa nofuna omuntu nakolashi nakusomesa kyakusomeseza naye njagala ombulira mazima bameka abatudde muno mu group ng'okimanyi sente zammwe sente zebakuweereddeko mama abadde azijja mu office abadde azijja mu small business naawe okimanyi alina mudaala gwa nnyaanya atambuza butunda naye nga those people earn a lot of money. Ntandikira kunze kenyini kamakogera natandika business eno 2017 ne ntandika okukamula obutunda mpola mpola bikibishi naye essaawa zino atandika nakadomola katini kamu naye nkamula ebidomola 2 bucket emu ennene nkozesa capital wa mutwalo gumu 13 naku obutunda bwange obudde bumusana babunene bugwamu nenzira ku munanansi obutunda nno nga capital abawa kumusabiri zijjamu emitwalo 7 bucket yonna gipulaningira emitwalo 7 gyenzijjamu kati mwebanzijjeko capital amagoba agangira gabagalabika amansigaza emitwalo 5 n'ekitundu oyo capital oyo magoba agange kati nenzira ku mazzi ag'ekikumi twagajjawo amazzi tugatunda nusu 2 mufumba ebidomola 8 buli luvannyuma lwa nnaku 3 mukama waba mbeeredde wekisagaggwamu ne gavaawo though nsasula ekifomwedi naye kioski yange nsasula taka wansi mitwalo 12 enaku zirefa emitwalo 5 7 mu Uganda tebikyalimu I earn money nenkola omunanasi enanasi 2 nezigula 2000 nezijjamu ebidomola 2 oba kimu n'ekitundu wadde mba ntaddemu entangawuzi n'essukaali kale capital w'enanasi nembala nti ntaddemu nusu nga 9 ku kanaana nezijjamu emitwalo 4 kitundu nanga yo ate omunanasi basiba mungi naye gwe oli wa office oli mu office otudde olinze emitwalo 50 wabula ojja kudduka wano no booking anogamba I will pay you at the end of the month ogenda okujja nkubalira mu sente zemfanya nga nkubanja emitwalo 12 zijjeko ku 5 ezizo zofuna mu office nogenda kudduka gy'obadde ojja sukali kubanga nze simutunda n'ebiralalala by'omanyi naye n'osasulayo nogenda ewala nti yodi n'omuwaako shege naye ng'omuntu gwe mmanyi akekkereza ennyo oba osigazaako emitwalo ng'ekyo oyo naakekkereza nnyo byonna omwezi okugwaho ng'alinako emitwalo 5 kyokka ayagalayo ne ku ngatta endala manyi eby'omu office twagala nnyo ebintu by'okwemulisa olina okulabika obulungi nga banno bwe babeera naye nze seevumangako mulimu gwange nekyanga ntandika kukolera wano era am proud of my job nkyagala nnyo okubanga nkola business ntono because I earn ekimala n'omulenzi wange gwe nnyina my husband annenyumirizaamu era bwe namunyumizaako nzaani he liked me so much being stubborn ng'okijjeeko I'm somehow who is determined segera who is intelligent ng'oggyeko okuzannyazannya bino byembeeramu nembeera stubborn but I do earn my money si buli omu ali wano ntufenna tujja kulinnya nyonyi gende Bulaaya tukole kitukole tulyoke tubeere bulungi nedda ne wano osobola okuyiyizaawo abasinga mukimanyi nti bazadde bamwe bayiyirizaawo abamu nakuwerera nakola nazimba ne wabeera ng'okimanyi akola mu nnyanja na butungulu ng'akola mu byokunywa nga bino naye you people oli eyo otya okutandika nti bananda batya nga ntunda amazzi tofa ku ki kyenkola wabula kiki kyenfunamu bannanga okufuna kyekisinga obukulu nga bakubuuza mu myaka 2 okozeewo kiweyongeddeko kashi kyekisinga obukulu solema kutunulira muntu n'omunyooma alina akatono naye nga ye alina kyasobola okulaga nti nze nkozeewo kino mukana akantu kolabanga katono kabi I earn my money shege toyinza kera kumatano gamba mami laika alabika bubi tebasobola mugulako ndi muyonje ekimala nti omuntu wajja okunywa katunda kange n'akanywa ku bwati kawooma akaagalirawo omuntu asobola n'okujja nga alina bakyaziza nakukolera oda n'agamba okutunda bwe buwooma nkolerayo obudomola 2 oba obutunda oba akadomola kamu that's money naye mmwe ebyokutuulawo nze nakolako mu office era neebaza mukama tebanyagaako naye bwe nafuna sente ezitandika ekyange I decided to resign nengamba leka ngende nkole ku byange lwansonga n'emitwalo 4 ge bampanga ng'atuuka wano gamenyaamenya nga nze ng'omuntu sisigazaawo n'eki buli lunaku olinnya ogenda ku mulimu okomawo ogenda okomawo ezo nazo sente you people naye nze buli lunaku I can earn buli lunaku njogera nga ntya Katonda kati wano wetukolera nafuna space ennungi
waliwo amawoteri naye you people tonyomanga muntu wa business ntono every day I earn manya nti ono capital gano magoba nterekeko ki osegeroba mubimanyi na mwenze ni mukazi mutetenkanya mpalapalanya so nze sinyoma mirimu olwokuba nti nyina face enyirira nyina okugulu okunene simanya nakula bulungi nedda ekisinga obukulu kikyenfuna mu ekyo likyagambye nti kibi amazzi